Okusinziira ku mpapula zino ze tulabyeko ziraga obungi bwa kasooli Nalubo Teopista gwe yawa Lieutenant Nuwagaba John Rubiro ng'amujja ku balimi Mubende nga Nuwagaba ono yasuubiza omukyalo ono okumuwa ensimbi z'abasuubuzi bano bonna. We twafunidde amawulire gano nga Nalubo alimukomera n'omwana omuwere ow'emyezi 3 oluvannyuma lwa bannannyini kasooli abalimi okumubanja ensimbi zaabwe nga tazirina ne basalawo okumukwata. Twategeddeko nti ono olwaleero akomezeddwawo mu kkooti esookerwako ewa Kiso era nga zigenze okuwera ssaawa 3 nga twatuuse dda era nga mu kwogerako ne Nalubo Teopista bino byasobodde okutubuulira. Zonna zaali mu ttani ezisukka mu 65. Olwo yali aŋŋambye okumpa siringisi 550 pa kilo. Olwamuwa emmotoka ezo n'agaana okusasula. Okuva ku olwo gwali mwezi gwa 2 ennaku z'omwezi 22 lwe nazimuwa. Yagaana okunsasula ate ng'abantu abanakyalo bannannyini kasooli abaamuka baagala ssente zaabwe. Yensonga lwaki ndi wano. Eri eyampaabidde ali omu naye waliyo abalala 3 ababanja kubanga akasente ke nayina ng'omukazi konna nakakwata n'ensasulako abamu. Nalubo agamba nti Nuwagaba John yamutwaliranga kasooli ono ng'amusuubiza nti agenda kumusasula naye asasula abalimi ba kasooli era nga yamwesiga kubanga bw'amagye. Afande era nze okumuwa kasooli ayeeka ne ssente ezo zonna nalabanga nga muntu wa gavumenti agira ku kabangali ng'amanyi kolagana n'omuntu omutuufu nga simanyi nti agenda kutwala ssente z'abantu. Waliwo kasooli bwe nalinamuwa mu last year mwezi ogw'omwenda yajja n'ampaka risiiti yampaka kagundi akalaga nti ajja kunsasula mu mwezi ogwokubiri omwaka guno era kaliko erinnya TRT. Kkooti eno ekubirizibwa omulamuzi Kaggwa John Francis olubadde okuyita omusango gw'ono omuwaabi wa gavumenti taluddeewo n'akkiriza nti onaaweebwa akakalu ka kkooti ke yali yasaba ng'ayita mu munnamateeka we Mbabazi Derek era ng'amulagidde okusasula obukadde 3 ez'obuliwo. Tuyina tugenda wamanerenda oba okusetula ku luwanyi tutunde ku ttaka tusasule kuba kapito yenna aliwani aliwa Mr. Nuwagaba John Ruziro. Kuva lwe bamusiba abaana bayimirira kusoma school fees tetukyayina emmere nazo tetukyafuna ate bamusibye n'omwana wa myezi 2 n'ekitundu naye nga basooka n'okumusiba te ng'ali lubuto wa myezi 8. Wabula abafamire y'omuvunaanibwa bagambye nti ensimbi tebazirina wabula bakubidde munnamagye Nuwagaba n'abasindikira ku ssente. Nk'ataano na n'ezigi miliyoni babaginsondera aha ati tinkamanya obwe waawa Gende Bongo ne batugamba ali under Makeke Galaxy ne tugendayo ne batujjako statement ne baberanga naye ne bamuyita ne batugamba bamujjeko statement kyetumanyi oba kituufu oba nedda bwe baamala ne bagamba fayiro yaffe bagitransferinze bagitutembuya bwe twatuuka embuya nayo ne batujjako statement ne batugamba bwe bamaze okutujjako statement bagenda muyita naffe batuyite. Mu kwogerako ne Nuwagaba John okumanya ensonga zino nga bwe ziri bw'ati ye bw'ategeezezza. Waliwo omukyala tubadde mu kkooti eyo bamuyita Teopista nti yakuguza kasooli naye nti oganye omusasula abantu. Naye mbadde njagala gwe naye ng'ekituufu ki anti enamba gy'ompadde njiyina olwedde ya looya. Munnamateeka gwatuwadde ate yagambibwa nti ye munnamateeka w'ababanja Nalubo Teopista abamuwa kasooli. Yagambye agenda kudraftinga payment plan oba else otherwise waba tasasudde tetulina instructions omutwala mu kooti oba amagye gasasule kuba we nayogerako ne CDF n'agamba in case ng'agaanye serving barracks onayo yali akoledde tumuddire balabe engeri gye bazimusalako ssente ezo. Abafamire bagamba nti bagala gavumenti ekake munnamagye ono asasula Nalubo ensimbi ze naye asobole okusasula abamubanja.
bamuzza bubi kubanga omwana yeetaaga amata tewali wagafumbira nange ng'omuntu okulya amabeere tegalabika olw'okuba olw'enjembe ntiisa dda nange era ne mu nnyumba badde neebaka ntya nga bantiisatiisa tebajja kujja banzita olw'essente ezo zemmanja naye ffe tulaba atubuzaabuza atwaliriza budde tuli mu bulumi obutagwawo mwanyinaffe abadde mukomera kati una tutte mwezi kumpi mwezi bamusiba ayina olubuto ne tumugjayo bamuzizaayo ayina akana tuyambe naddala ddala ng'oyo omusirikale John Nuwagaba Ruziro asasule ssente z'abalimi ssente za Nalubo naye asasula abamubanja ne banka emubanja. Ono akomawo mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 2026 awula ennembe n'omusango gw'okufuna ensimbi mu bukujjukujju. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.